Kale banyama ne basebo tubaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe nze sesanga batte the great Dan Mugoya tugezaako okulaba biki ebigenda maaso mu ggwanga ate n'okubitematema ne tusobola okuba nga tubituusiza ddala ku muntu waffe owa bulijjo. Hon Muwada Nkunyingi ye mbaka akiikirira abantu ba Kyaddondo ey'obuvanjuba yalondebwa 2021-2026 ate okusinziira ensi bw'eneetambula kunaaba kusalawo kwe yagira ku kaada eya National Unity Platform era kyekibiina ky'ebyobufuzi kyakkiririzaamu ne Kyagulanyi Ssentamu Robert omukulembeze waakyo but of course mukuba ombaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ebintu bingi ebigenda maaso mu paalamenti ebyaviirako ne General Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo n'aboggola n'agamba nti ayo paalamenti nkitegedde kati nti wamma ddala mpuku y'abanyazi sente bazeegabanyanga bwe baagala wano bateeka wali ne wali bateeka wali era n'alagira poliisi ekola okunoonyereza ku buzzi bw'emisango obuli bw'enguzi okuba nga eyongera okunoonyereza ku babaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bagamba nti bwe babeereyo nga bakola emirimu gyabwe egy'okuweereza eggwanga ate balina engeri gye basooloobya ku mukono ne bakwatako mu kitavu ky'eggwanga ne beegabira omusimbi mu ngeri ey'obulyake obukumpanya obukulupya obubbi n'okulya enguzi. Honorable kyakitiibwa nate ssebo bitambula bitya ssebo? Amina ssebo. Twogera ku lukiiko lw'eggwanga olukulu gy'okiikiririra abantu eggwanga naye nga wasindikibwayo abantu ba Kyaddondo nga tutandika emyaka gye mubaddeyo mu paalamenti e11 gwe nga oli munnamateeka oli mukulembeze paalamenti eno ogireetinga otya ku 10? Bannayuganda mbalamusiza ate mbasaasira ku bingi ebitusoomooza nga bannayuganda. Bw'abaawo alina kyagobolodde Katonda kyamugabiridde gwe nkuyozaayoza amanyi Katonda agaba. Waliwo abadde alwana okufuna omwana nga yazadde ebyemu biri scientific wadde Uganda etunyiga. Mayiro omuntu aliko ne president wange President Kyagulanyi eyo mu America kakati bwe twamala convention ne tugenda ku boat cruise kati abantu ne bamanya bajjanga batuyiga bayeeya bagamba nti baze mu boat cruise kati n'abavaayo n'agamba bannange abavubuka n'abawagizi baffe wadde tuli mu struggle naye mufune obudde muwase muzaale n'abaana ti ne dictator gwe tutwala alina kitabali kye kyeyazaala ng'ali eyo mu nsiko. Ebigambo nabikootinga bulungi agamba nti ne betulwanyisa nabo bafuna akadde ng'emmundu ekekera kaka tulina okukola ki muwase muzaale kabe kiri biological mufumbirwe nga walaba ne beba education tugamba nga tubalira Uganda ey'enkya tulwana okunyigiriza wabewo education system eyamba nga naffe era bwe tugyenyigiramu. Kakati mu ebyo omuntu baba nga alwanye n'asoma ne bamutikkira oyo tumuyozaayoza era emabegakaawo naffe mbakulembeze baffe bangi abagraduatinga omuli ne chairman Nyanzi namwa masters Makerere tulina Joe Ssenyonyi yafuna bamateeka bamutikira so niwe kuba ezo achievement tulwanagana nazo kyabagambye nti omuntu alina kyafunyemu tukuyozaayoza wadde mbugubi. Kakati ensi mwe tuwangalira ebitusoomooza bingi. Kituufu oyogedde nti nze mba mu kibiina kya National Unity Platform. Omanyi ffe baatubba akalulu mu mwaka gwa 2021 ne bannayuganda naye nga ku luno twalina presidential candidate nga yeesimbiddewo ku kaadi ya NUP President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kakati akalulu ako bwe bagattagattamu
ne batalangirira president waffe ate nga twalina DR form eziraga nti yali awangudde. Bwe tugenda mu kooti kuba president Kyagulanyi yagenda mu kooti ekooti neraga kyekubiira tuba tukyali mu kooti tuwaabye omusajja gwe bayita Owini Dolo omulamuzi saabalamuzi owa ekikaluba kati okwogera otyo abantu banyiivu gwe kyeyogerere naye kati ali mu ofiisi eyandibadde ya saabalamuzi nga tukyalina n'omusango mu kooti nga tuwawaabidde president Kyagulanyi yakulembedde mu kuwaaba okwo kubanzi nali looya naliyo ku kooti nali okuba looya wali omugenzi wa meeri ne balooya abalala bangi kakati Owini Dolo ng'omusango gwakateekebwayo n'akyaza Museveni gwe twali tuwawaabidde tiyabbya akalulu eteeka limukugira nga n'omusango tegulaba kusalibwa Owini Dolo yali ku pano egenda okutuula yali alina olonda pano ate nga ali ku pano egenda okusalawo omusango ogwakawala nyalo bitegere bulungi nnyo nti yesu asobola okufuna abagenyi naye bw'obeera ng'oli mulamuzi mu nsonga tolina kulaga kyefaananyiriza bias oba kyekubiira kati Owini Dolo n'akyaza mwami Museveni ngono faazo no waba omusajja kutwala bye bamu faazo oba muki yagambye Museveni nti wayi emmotoka ekaddiye biki esaala yaje oba mu Reverand ki awo tubita mu Nadine esaala ennungi kuba musajja waba mu Nadine aba musajja wa Katonda naye twagala omutegeeza nti mu Bayibuli wadde ne musajja musiraamu naye nasoma theology temulimu kigambo mwami Museveni oba nti nekuba kugaba bintu temulimu gamba nti alina obikola ki yalina obigaba wabula mulimu ababbi babi abali hazaamaanya babi nti omuntu okoola abantu okudda eri Katonda kuba olina sooka n'obasomera the 10 commandments zigamba zitya somako egaana obubbi tobbanga nawe tuna mu kamera tobbanga ya musanvu olwo gwe yabadde agisabira yabba n'akalulu okategeddako yabba naki n'akalulu era bw'aba anoonya ebirungi si gwe alina okusaba alina kusaba ani Katonda ono alina kubanga amulyowa mwoyo twaliumiddwa nnyo no Munaddiini nga yabadde agamba oyo mwami Museveni nti wenenye bibibyo oba tabiraba simanyi naye kati ngeza okulaga nti mwami Museveni yabba akalulu kati no ali mu ofiisi ya saabalamuzi naye kye yakola kyobula tulina okunoonyeza ki ekiriwo lwaki abantu abasuubira okubanga gye tuddukira ate bateekebwa mu kikemo kati mwami Museveni nga amitinga Owini Dolo wali ku kooti wennyini gye twamulopye kati olaberera nga obutali bwenkanya bwatandika tukyakola ki era ne Owini Dolo olwatuuka mu maaso ge ng'agamba tuwe ssente tugenda kuzimba bino era naye ng'asaba ssente nga Museveni nga tujja zikuwa kyokka nga gye twaloopye ate yakiyalinga pano omanye ebyaddirira bannayuganda baabiraba naye jasa okubajjukiza nti tugenda mu kooti Owini Dolo nga ye saabalamuzi ekooti bwe tugamba tuleete obujulizi nga batugaana tubaga twongere ku bujulizi Owini Dolo bawakana tuga ati munaweza kutyala tutaddeyo obujulizi ekyokulala buli application oba kusaba okwateekebwangayo saidi ye NUP nga bakugaana bali paka president Kyagulanyi watugamba nze kooti eyo ngikooye erimu obutali bwenkanya katugujjeyo n'okugujjayo ne gufuuka lutalo lwaki yagujjeeyo lwaki mugujjayo tugaye tutuganye kati waliwo omulamuzi omu wamwitanga Kisaakye nga naye mulamuzi wa kuntikko eyo mu nkola ya kooti abalamuzi babeera mu pano abangi kye basazeewo kyekyo naye noono atakkanyiza nabo aweebwa n'ayisa ensalawo gye bayita dissenting judgment mu lufuutifuuti era balina omukkiriza agikola kyagisome bamuwangule naye nga naye yeekoze eki yeesomeddwa tuba tuli awo ng'omulamuzi Kisaakye ajja gye tuli ng'agamba bannange ensalawo yange Chief Justice mukama wange agiwambye agibbye bwe yatugamba era ne banamuli bakola ki
baaliwo si bwe batubako ensalawo ne tutagiwulira okuva ono bamye mu kyalo okuba nti avayo n'ayogera ensonga ze paka kati akyatulugunyizibwa twawulira nga baagala omugoba naga akanenze kandekulire ngende era nakyo ne bamugaanira akyali eyo kati kyobuzibu nga gyalina okulekulira ate ye yabba akalulu Mwalimu Museveni n'awandiika ebbaluwa nga toyinza genda wakyaliyo bino kati ali awo bami mukazi bamusumbwa tebamusasula mulwadde tebamuwadde buli kantu konna naye ng'ekimulanga era naye yakiwandiika kuba nti yalina ensalawo ekanya naffe kyetwali tuwabye mu musango gwa pulezidenti Kyagulanyi gwe yakola ki gwe yawaaba kati ekifaananyi ekyo kikulaga gye twava mu kalulu ka 2021 nti twakawangula ne kooti tetwamalako pulezidenti Kyagulanyi n'alaga ne NUP tuguze mu bantu kooti y'abantu kati mukudda mu kooti y'abantu naffe bennyini abalonde yo yasala etya naffe bennyini abalonde kooti y'abantu etuula buli lukya era bwekugwikiriza amalala wegasse ku malyake etulirawo buli lunaku etuula kuba abawawalirwa beyongera buli kaseera kati tobuuza kati kyobulaba buli bwasi bagamba andi bano bandi abantu bakusajja omusango gwe basanga newuwo nga bukusinze kati ate ekibonerezo kikumenya bo tebalina makomera naye ekibonerezo ky'abantu kooti y'abantu ekyatuula era buli nsonga egwakola ki kati ogenza n'omubuuza ekibuuzo nga kya palamenti tuli mu kooti y'abantu etudde kubanga kati ebigenda mu maaso kati nkujja ekifaananyi ekyo bwe twagala okuva mu musango ogwo kati ne wabawo ebibuuzo bingi nti abaffe batubbye akalulu bwa pulezidenti tebalagidde pulezidenti waffe tugenze mu kooti Owiny Dollo eyasinkanye Museveni ageze okutuuka mu kooti nga byakolwa bidala akola bya Museveni tetukanyiza nabyo tuvuddeyo tuzze bantu balanzeeko abamu ku babaka aba parliament kuba twawangula wangi balanzeeko abamu ku bameeya balanzeeko abamu ku bakansala kati abantu nga bamu nga bagamba tubigaane tetugendayo abalala bagamba tubigende naye bwe twatuula ffe nga ababaka batwala jinjaawo waliwo na resort jinjaawo nga ku ddamu ne batutendeka naye tukuba ebirayiro ndowooza ate osanze sikigiyeyo kiina wano ekirayiro kyange kyetwakuba ekirayiro mu office kuba otali mu office naye ka program kikulage kakati tukuba ebirayiro byati ndayira ekisooka twalayira tutwale bino ebifo bibalanze wabalangawo kannemu kanabbiri wano babbye wano balanze wano babbye wano balanze ne batubalako obubaka pamene ebifo nga 5 oba nga 4 oba mmeeya abasinga abantu baffe nga bababbye ebigamba ebifo bino betulina tubitwale tubikozese nga additional front oba omuwatwa omulala frontline endala kwe tugenda okusinzira okulwanyirira ensonga z'abannayuganda n'ensonga z'abantu baffe kati kyekyatwaza bino ebifo omuli palamenti omuli local government omuli bakansala omuli bameeya mu kirayiro byalimu era ffenna buli omu yakuba ekirayiro teri muntu ajja kugamba nti ali mu palamenti nga wene UP nga teyakilayira buli omu twagenda mu resort wali mu lifit number eri wali jinja ebirimu nga bigamba tetukkanya na bivudde mu kulonda era tetukkanya nabyo tetukkanya na kannemu kanabiri byakusa mu kulangirira era tetukkanya nabyo naye tulayira obutali abantu lukwe tulayira okusigala ku miramwa ne values za NUP n'abantu tulayira okulembeza ebirowoozo by'abantu nga bebakama baffe people power abantu nga bebabosi baffe gye basonga gye tukwali gye tusonga ebyo bye twalayira muganda wange okugamba nti tugende tubitekinga over kuba twabikola tetunaba kugenda kusoyalinga ini eno kirayiro njagala nkubulire gwe sesanga inze Muwada akugamba ne bwe natuuka ku fula ne wali ku palamenti okulayira era bwe namala okulayira ne bagamba bannayinza obukulembeze gwe mmanyi nga president ye president Kyagulanyi nakyogera wali ku palamenti dayo nonyakatambi nga tulayira bwe namala okulayira ganze president gwe mmanyi yani kubanga niwankubadde ekyo ekibaali tebakitutumye nti tukyogere bwe tutyovamuty wabula kumanya nti front gye tugenze okukolako era sanga onenya atakyogera wabula front gye twali tugenzeeko kugamba nti front kubanze lwaki nalina omuwa ate ekitiibwa ekyensusso kubanga wali omudidde embigere wali gye twali tuvudde yali omubaka palamenti yali yakavaako ate nga era wendirisika etteeka nali namuvuga gyako emabega mu kalulu
nakumeguza naye bakena kusatu ye yankuba akalulu yankuba akalulu nenzikiriza omanyi kirungi omuvubuka okukiriza nti abantu basonze wano nze nzikiriza gyo mupimo power mu maanyi g'abantu nze natandika eri nga yakanneekubira akalulu kubanga navuganya nga nange jakuwangula olwo tuli mu bubaka bwa palamenti naye bwe yamala okumpangula nga naye nange erabira abamulonze be bantu gwate basinga baali tebamulonze lwakize baali tebannonze era baali balonze ki ye era nga nagenda nange ku polling station ng'olwolaba ddala osimbye layini naye nga bagamba Bobi Wine naye ng'osimbye layini bakimanyira nabo nga bakimanyi weesimbyewo era nagamba sijja kulala n'abantu kano n'abantu balondesanga nabo ate bakyusiza polling station so nga nabo tebampaka konge kakati naye kyengeza kulaga niba tumala okulonda nimanya nti abantu balonze ye nimanya nti abantu eyo gye batunudde era neŋŋenda ne kabaga kako obwanguzi naliyo nemaga bannange ono yatuwangudde lubona kinkakatako ng'omukulembeze okukiza nti abantu basonze wano kyegambe nti sekinneewunyisa nnyo era saali siusapo tumala okuba ebirayiro nga tugenda kukulembeza nakusosowaza abantu the people n'amaloboozi gaabwe ate bunayawo nga tulayira ngolooza byangu ngolooza byatulayidde biwedde ngolooza byangu abantu basirikawo paka kati Kooti nesoka nesirikamu negera mu lisesi oyizogamba wobirayiro oyizogamba yedda abasangawa bakuwuliza baboogera amaloboozi gakola ki gayitamu ngawulira bakunya omuntu ku muntu buli lunaku owooza teyakulese mu kooti nakweze bagakawo nalabye muganda wange bona ebokyagalaga bamukotize bannange kooti eri etudde byayo neyewozaako ali omusango gwoza agufuna naguwozesa bantu wenyini balina okunnyonnyola kati bwe twatuuka so twakuba ebirayiro nti tugenda kubanga tuwuliza abantu era betugenda okufrontinga kati ebyo byetwalayira nga tugenda tutaking up mina ebifo kati netujja tubitaking up bwe tumala bitaking up of course tuwangadde mu public scrutiny ensi ekola ki nze buli muntu ateeberezebwa okuba nga byakola bituufu akoze asebengeredde era abantu ebamunotisinga nti bannaye akoze eki asebengeredde fe eno nga tuli ku front line tuba ku front line bagamba nti kati komanda gwe bakuwadde yoono n'ogoberera nga tugenda ku line sigoberera fera tuba n'ebirowoozo naye tubitambuliza ki mulayini kati nga fesaawe eno mu parliament komanda waffe mu parliament gwe batuwa as leader proportion honorable Joel Senyonyi era ebisinga tubadde voice eyawamu gyawadde position yeba position yaffe kati ajawukanyeeko era abantu obeera Kampala kati tulufuluma ebweru wa parliament mu Uganda engazi kati ate president waffe president Kyagulanyi okuzegera ate kati amaloboozi ne party angaini UP gaba gatuwadde da position ne values gwetukola ki otimide values eni UP simpya twagenda okuyingira ngera ze tukola ki nga NUP yajja tugenda mu kalulufu so values zaffe ebirimu byebyo era abantu kwatera okukubiramu torch era zezo values zetwalina kuva dda besigama ku values naye value eno givuddeko okubeera reliable omwesimbu kile kiri very inclusive kwamba values kuyimiridde zonna okulembeza abantu kati byonna gwibe bitwajja tukola ki tubimanyi kubanga twali tugera mu kalulu kano mwali mu vetting era byatubuuza the values of NUP mission vision ng'ebyo ate olaba yakyali ekibiina kyakasosotebwa ne twabikwata bukuso so tebyali byakulwamu waka era ya accountability y'abantu gye tuliko essaawa ki eno kati parliament nayo nga emu ku kitundu kya front ze twajja okukola ki okwanganga nazo ebiriyo of course one of the challenge osangayo nti ng'egye baali batubya akalulu neno nga bebalina majority ekituufu kiri nti ebikyamu ebiri mu parliament ababikoze BNRM opposition nabo bamusetize buki busetizi kubanga mu parliamentary system majority rule yekola bw'osanga opposition baba bamusetize busetizi n'akigwamu buki n'akigwamu ng'atategedde oba ng'ategedde oba okwerabira interest oba nga tategedde oba okuva ku mulamwa kanezi kyesobola okubaako answer with certainty nti parliamentary front majority baba BNRM newakubadde nga mubaamu olusi ababeera ku mulamwa time and again nze nakirabako because nga nakayingira
mpangaiddeko kakiiko nga Kosase nga Senyonyi nga yakubiriza naye nga tuyinza okunyala tukayana tugere okumaliriza nga n'abenjala basayinize nti oyo agende nti ono yabbye nabo nga bakoze eki nga basayinize kati kyona kirabako nekisula nti sometimes we amplify omulamu omutuufu era ebayo bokola ki bolonderera era nga olaba kati nebigera maaso sensha naki era olaba nga benjala bwewavunayo gamba kyo kikyamu n'emikono nga bataddeko nabo ki emikono kati naye nga mu normal practice yaawo ffe twajjanga tukwata ababbi eno for example mu kakiiko ne tuka mu parliament yawamu ne ziyita niwe Museveni nga bulijjo ne gavumenti ye ne batabakola kyebakola naye nga tisi ffe likodi esigaddewo ku Hansard si nti ono twamukwata kati naye nga in terms of plenary sitting eyawamu eyo kuba buli kyokola eno mu committee nakigwera muki mu plenary kati ane wabeerawo nawo obuzibu in terms of balancing one of course jasanga ya lot of concerns tuyinza ogera n'emiramu nga opposition nga buli omu yandiyagadde agiteeseeko kati wesanga nga presiding officer aliwo ngoba speaker abani nga speaker ani nga tabalonze mwenna era osanga buli session osanga yekalakasa nafuba nkoyo okuyimirira oyimirira emirundi egiwerako nga tanya bwakoze ekibwalonze nga balonze abanayogera bebakola ki byebaagala yebuko kyagenda byawo kati wetuka mu voting bo balina numbers kati newe tugamba nti mikono bebasinga ane tugamba tukozese maloboozi newe tulonda nnonga yesinga olwokuba nti as a presiding person nti speaker era yalondebwa ku kadi yaki yebyalemu kati newe mugamba no oba ne ye ngagamba the eyes have it wakirabakawo mu kavidi enaku ezo nga naye newe bawuliriza olabera ali abadde boogera kirala kati kiva kuki kuba nti balina upper hand kati mu decision esalibwawo awo ezisinga eziyitidde nezitayitidde ruling party enyane bebabikoze kibabikoze kati ekyo nekibeeraawo ekyokubiri wabaawo opposition nga wawo discussion egenda mu maaso buli muntu kyayimiriddeko akyeyogerera era ndowooza buli muntu buli mubaka asobola gyajingibwa ku individual statement gyabakoze eki wabadde emiramu egirigamba tukolere wamu tuyinza ogamba leero tulina boycott era muyinza osanga yagaana okugenda tuyinza ogamba tufulumye naye osanga yakoze eki eyayengedde kati ebyo bibaawo tubirekera abantu kubanga power zaffe zikomaawo zakulaba nti wawe ekituufu tusaitinga n'ekituufu muwe ekikyamu netugamba fena tukoze tukiganye kati woba oleetinga parliament otunulya parliament eyawamu then tulanese kino obulogamba nti first twayigamu nga frontline tulwanyeko ngaba tuba tulwanyeko kale ffe tuleetinga ebyaffe then ne bali abakoze ensobi tubaleetinga ki byabwe abalwanyeko kati nomanya nti abalwanyeko tukyalwana awatannaba kuka tulina okukola kyokulwana nosanga bayo abantu agamba nti oba mwandifulumye tugamba pate yaffe wesawo negamba nti mufulume era tuvaayo kuba twalayira yatukiriza okukola ki okuyingira bwene sawo negamba mufulume tujja kukola ki bojasanga mu public abagamba mupe mu parliament mujesonyiwe naye ate neza boycott tuba tuzikola timuboycottinga otukola ki tuboycottinga era otukaleka tuddeyo frontline kuba tulina leadership ne caucusing nga opposition mutambulira nino kimanyira ne opposition mulimu some players nti ekiyitibwa opposition mu lulimi lwa parliament bebabaka abatali mu government erudde olutali lwaki olwa government naye ate weesanga nti tulina party ezirimu eziri mu opposition nga zasidinga dda n'NRM ng'ojjayo just by individual member omu kati omutuka nga DP erina eddagalo neki n'NRM ne president waayo ono weri kuba balina Mao ali omu yawuliramu ebigambo buli omu wawo ebiwayi kati Mao minisita wa Museveni owa justice kati olabanga oyo ali eyo bwogera mu UPC akenda ne gurupu ye bangi bali mu gavumenti abala baliwa kati era ffe tugala tuboyikooti zaabwe basigalayo bwe bagamba nti opposition bakoze ensobi manya we bakoze eki bwe tutuuka mu nkolagana mu nteeseganya after akalu ka 2021 President Kyagulanyi yakulembera NUP n'awandika ebibiina by'obufuzi byonna batule wansi n'ekigezo ekimapping out enkolagana byonna biwandiikira oba okyajjukira buli kimu yakiwandiikira ebbaluwa kati ebisinga tebyakola ki tebyakomplyinga kati ogenda okwesanga batuka kugamba nti bagenda mu iPod NUP tetugenda kuyingira iPod kuba ekisooka tukyalina abasibe mu makomera political prisoners kati tukyalina abantu abasibe mu court martial tukyalina abasibe nga bavunanibwa kooti abamibwa bbeiro tukyalina abakyali politically persecuted mu makomera eka kyokubiri enteeseganya zirina kubanga tewali alina upper hand
lwaki zibeera mu Museveni zibeere mu kifo kiri neutral twagala abasibe bateebwe so tetusobola genda nga tusibiddwa mikono nti utadde mu nteeseganya nga gwobokisinga ffe tukoze ki tuli basibe NUP n'ebigaana era waliyo ebibiina by'obufuzi ebyo byasigala mu nteeseganya ezo ebiri kuloza ne Museveni ne pate ya NRM omuli UPC omuli DP omuli JEMA DC NUP yokka yakola ki yagaana kati tugenda kubeera bintu bya iPod okuba ati yakoma kugaana ne tugenda kubanze mbadde Minister of Foreign Affairs twagenda tukola protest paka ku Netherlands Institute for Multi-Party Democracy abali single fundinga ekyo iPod ne twegala kasa era ndoza ne funding bagikola ki bagikendeza oba wate bagisajja kuna iPod nenga kikulaga nti kati ebine ebadde close naye era bekanga ebisebisinga bakoledde wamu kati fe as NUP yawe yakola ki ne scoringa ne kiba nti ne oba oratinga ababaka waliwo soka NUP noba wate category yaabwe yanjawulo kuba value kwe tuyimirira ziba exceptional rating ababaka ba NUP abaliyo mu parliament 11 oba rating oja kakati nze ndowooza ababaka ba NUP bakoze bulungi bwaba wakoze ayinamu obukendeevu buba kubajje kuyenga omuntu ayina yoba wetaaga omu-interviewing one by one olabe kyekimuletedde that weakness okujja kuba n'abaasala eddiiro kati nga ono Kagabo ne Rwanga ne bagati ate bagenze mwe mukke omuntu apataninga n'asayidinga ne dictator oba oppressor oyo kyeraga lwatu nti abaliddemu abantu be bennyini ki kubanga gye babamulondera twali ku message emu ya people power twali ku message emu ya NUP era singa parliamentary system yalekkiriza okuba nti omuntu ng'oyo mudiringa naye NUP nga tulina realistic democracy mu ggwanga laffe NUP nga sotenga action kwabo yanebere kikola ki ekitekinga nebanga bakola ki bawindiwenga obe bajjako identity yaayo naye kati kubanga basaza ne bava mu values zetukola ki NUP zayimiriddeko ne bakyogera mu bigambo ne bakikola ne mu lujjudde ne mu ndabika n'emikolwa naye ayo ne ba challenge eryawo abantu babuuza nekulaga nti buli individual member osobola omulatinga yekka era oba oyagala okubuuza abantu babuuza buli muntu mutuuze obubuuze abantu bagambye bwe bati bali ku babaka be NUP bagamba abantu bana bateeka mu bbanda emu anti ensonga ki bateeka mu bbanda emu oluza onalebe ensonga lwaki abantu bateeka mu bbanda emu babaka be NUP nti mu parliament ye-11 balaba nga abe NUP be baabwe njaffe tulonze owaffe ab'ekyaddondo balonze muwadda waabwe kati kituufu abe NUP be bali ku side y'abantu naye for example our friends tubadde nazo ezimu ng'olaba nti the individual members n'ebibiina ebirala betu identifyinze nga mu values n'ebibalandirira nga bayimiriddewo nazo ne baffe mu shadow cabinet tulinamu ebibiina bingi ebikola ki ebiri represented individual members abamu nga ekibiina kyabwe kyamugaana naye n'agamba nze nja kusaidinga naki n'abantu najja nakola mu shadow cabinet kuba twatandikirawo mu shadow cabinet nga ebiwayi within the party for example nga babademesa okukola kyokkola ne opposition yaabwe naye abamu ne bagamba ku lwaffe katukolere ne opposition kuba bona abantu bebakola kyo bayimiridde kati ekyokubiri newekituuka ku individual members NUP ndowooza abaka babe bakoze bulungi nnyo era bw'olabamu alina weakness ebayiye nga ki ng'omuntu tasobola giwayiriza kibiina kubanga ekibiina guidance yakyo at all time ne caucus guidance yakyo at all time ebiseera byonna ebadde egamba muyimirire n'abantu era era bw'osanga era ensobi yonna ekolebwa eno ekibiina tekivunanyizibwa kituwadde position yakyo at all time nti abantu bakama baffe abantu bayimiridde ku kino muyimirire ku side emu naki n'abantu omuntu abalemereddwa akoze ensobi abazikoze ku ki ku lulwe era nja believinga nti NUP team buli asigadde nga ali solid performance yawe ebadde exceptional era ebadde perfect mbye tusobola okukola tusobola okubanga bakusira amateeka ne bagayisaawo naye nga tulwanyeeko bwe kiba brainstorming kuteesa kukola kikustanninga nti bakukwasiza omanyi ne mu battle line mulimu okugabana ensonda wekwata wano kati nze futeya mu parliament nze bankwasa kulwanyira baki kulwanyira foreign affairs ne interest y'abana Uganda amawanga amalala at all time ogeza okusanga wano nga ndi mukola statement ku banna Uganda bebakute e Nepal bawala 11 n'abala b'ekyanoonyerezaako kati ekyo nja kukyogera omulundi ogudaddako mbadde ekyakompilinga gundi yaabwe mba wano ku masimu g'abazadde wano wonsangidde abazadde bakuba bakaaba kati buli lunaku nduza amasimu gulabaga gakola ki amasimu okuva mu Middle East gakola ki
nti nze mu foreign affairs je bampaya nti ntayirize ku nsonda eyo okuyimira ne bannayuganda buli area mbadde nzirukawo jukira okubeera shadow minister tekugira konti bakuwa exceptional power sente obala olina kwerekereza olina kukola ki olina kwerekereza kati tebiri mugamba nti oba byanfuna kuba lero otunudde nti bwotula mu meeting alawe ensi mitwalo etaano ate ne meeting oyinza obuda ofutafudde mu scholarship zibaamu zonna kati temuli mugamba nti oba byanfuna oba osomusibwa ku mbaka wa parliament omulala muba kyekimu byonna wabula gwe ate oba ofunye responsibility oba kibayite lwanyisa obuki obuvunanyizibwa kati bwetulanga zino rules of procedure mu parliament kitegeeza nti buli waita policy statement eya ministry eya foreign affairs nina okuwa alternative kati zibayita ministerial policy nga wekiraba kino kati policy statement eya ministry of foreign affairs eyo ya 2023 eyo gyolaba wansi ndoza ya 2024 ya 2024 kati buli gye baleeta nina okugyanukula ate fuulu wano mubbi wano nganya wano koza atya era nekipulize nikakufula yaki kati mba nina okutayiza okuwa kiba kya alternative bwe mbala okuwa ekyo ku fulo nempeeyo nengera ne mu committee nendifendinga position yaffe nga opposition era that's why nefeedinga leadership opposition nti tuyimidde wattu ku sector ya foreign affairs ne bagicompiling ate mu presentation enene eyawamu eya leader of opposition kuba tuba tuba ne budget zaffe ne baba ne budget katika season eno twafumya daffe budget yaffe yaki eyo opposition manje okuba da feedings after the policy statement nenteka yeyo so what about budget framework paper nilogera non tight marking committee that's why kati nganze ntula ku committee ya foreign affairs okutayiza era mbanyoma na buli kaseera at least okulemerwa soka kuonona at least soka nenwana nabo kakati bwetugamba nti bannayuganda badde buli kaseera mbayo nga nfronting nti ensonga z'abannayuganda tibweziba embassy lwaki temutaddeyo eno bweziba passport bano babakutte nogenda physical okuinteractinga ne bano amaloboozi gaabwe nze mbaddeko mbakomera bwetuga Dubai baliko ali awiri prison n'amala gonna nosanga bannayuganda nga 1,000 basibye mukomera baliko muzisakani gye bakunganiza bakadama mu Saudi abali stark nesanga abala 9 binaleke Saudi nga bagwa neddalu n'abala nga binanga basibe nogenda so region by region kati oba newe ba Europe yonna nkoze eki mbadde ne amongeza nenga nti ono mugoberedde okuvanga mu kukuva Saudi ne amuntu se Bungereza omukyala gwe nagoberako ekirungi kati Katonda yamusasira bamwana obutuuzewa ebongeza nga bali bamukukusa nengeza kulaga nti okustandinga ne bwe bati Cairo nti Egypt waya baka nentuukayo physically ku ground n'olwana tutegeseko nezayo report mu opposition nengenda ku kitebe nezayo report nga mu party yange emabega ka trust abantu ebe Dubai ne party ne kiza president yangu nakiza nakola ne party staging concert okusonda abana okubaza bwe kyagana nga batule message ne bateka wa arrangement eyokusondera abannayuganda bayambako komawo so ensonga nti z'abannayuganda waba atulugunyizibwa ali persecuted alina bagala mutulugunya mbaddewo sikomeeyo ne ku front emukwashi n'embireta kati nze ntayiza nsonda ya foreign affairs gye bakukwasa bote tutayiza tugaba namulolo kati oba team leader mu sector gyokola ki joli mukati wa buli muntu twaga tumwasesingire ensonda obamukwasa ensonda gye bakwasa performing ku side y'abantu oba ku side yo abantu bagamba kati abaka bonna bolababo buli omwana ensonda wakoze eki wakutte kati values zetuyimirirako zeezo nti abantu tuyimirira na side y'abantu bagamba ki miramu akikubakoze kubayimiridde so assessment is bigger so fe twakoma okuba nti wantwogera wali mu parliament oluzungu n'okuyimira wali tugamba nebwe tulina okubaayo kyekala tulina okubanga both munda uzowegambye nga ndetinga nga nkulaga nti no munda tukola ki tubaayo ku front end n'okupresentinga policy statement niyo ku alternative niyo ku tight mark here nate ne mu field ena abantu bawuliriza n'okubaayo n'okubeera accessible nti basobola okutuukirira basobola okukubira n'okubala mulomo ya values batambulira ko bosobola otegeera emiramu ekikola ki kutambulira ezo value tuzijjamu NUP tuzijjamu kire kire kye twakuba tulina okuyimirawo ku lw'abantu olina okubanga obawuliza bagamba nti tulowooza kino soko kiwulirize mu kiprocess mu standing ene kati ejo emiramu kigambye nti okwasesinga wano buli muntu osobola omwasesinga sekinoomu noga ati wano ayimire n'emiramu aje ati kubanga tetuwangalira mu kyama emisana oba kiro abantu batukolako kyebaita assessment so parliament largely individual members ne collective members of NUP bakoze bulungi
house yonge nene ebaddemu ebizibu ki ebizibu byayo kubanga era boddayo mu gundi zaffe naffe twandiyagala nnyo oluusi okulwati emiramu egisoosobwazibwa kati zenyiza opulizentinga mu matanga yabannayuganda nga badde bafiibwako naye okufuna space wali n'osooka ogisimbira layini banne eyandibadde obvious ti ensonga yeyenkizo kaka tulindeko wano tubona space wano tebakuwadde n'ogiyisaawo oluusi togimazeeyo ekibeeraawo there was a report into committee what tight mark is a committee is a report noga committee report yise nete baji implementinze sikye twakola ku report mukosase kyama Joel ku Uganda Railway netubanga bale wano babye bino bicyangu byonna bagye kumaliza bona abakoze eki era nga nabo bagigoingeneji muri atuka nezuka ne bagoba bonna neterezaawo UNBS watu ati tukuliza ku UNBS omuzera ndagamba nga bali corrupting ngachi era eventually wesanga bona bakoze eki wawe chuka so olusi bategera kitu bagamba in terms of the reports olusi bategera in terms of performance at least there are many NUP members are performing very well mu nsonda zaabwe zebaba kwasa n'abantu babakola ki bakiraba awo ffe tugana tunyigirize kuba tukwesanga front nti yes olwokuba bayizo tusinga wali majority nebwe ndete ensonga nga teyeganika tebaba na option kandi nabadde ku nsonga y'emyanima nenwana ofuna space wali nenwana nekosa ne fourth estate nga mmwe media ne mujja amplifyinga nebanga nitu amplifyinga buli omuntu ajja amplifyinga nenjogera ne International Organization for Migration IOM twesanze nga IOM bannayuganda ebanunudde abawerako nebatikane bakomyawo newakubadde wamu bakyaliyo nati sineja kategeze tukanga mu 5 beyakataasa emyanima kati zensonga tojja zisanga mu side ya government oba yenyaaremu fe tuzirese kali wongamba nti tabuzo ba performance nenga nti bwe bakuta bannayuganda eri zenyimiriddewo nkireizi nze wano njirwanje kali nabo mbawuliza eno mpuliza abasibe eno gezaako kyensobola eno ne mu front staddeyo wano batandeko pressure wano njogere international organization kuba naye njogera ne BBC ne IOM BBC ne connect IOM tugera mu discussion eventually nagezwa IOM ekoze eki ekipikiza responding in fact nga yo empane assessment yayo nga the black people abali muwabe myanima bali mitwalo 10 plus na Uganda bond alina akabalako anamu amini binamu atalo nenga laba izo kuba even more nengeza kulaga nti ffe tukwata ensonda mwoli nogamba kanze tukanwanyire wano kati performance ya ffe eri both waweru ne munda kati buli individual member ogenda obukola assessment jokulaba nga indeed NUP members bakoze ekiba performance okujjako abononye mu lwatu era omuntu asobola gamba ono omutuufu yafulumira wano twayingirira wamu twalayirira wamu buli omu yamanyi wakoze eki abaseerera kiki obuzibu buli wa bwavu njala mbeera saagala kusitsa active answer kubanga n'ekika ky'okuseerera kyawukana wayo omuntu ayinza okubanga tomulabye nnyo nga alina okusomozebwa kuli personal kukwenga ng'omuntu ng'oba oli awo oba okiwuliriza bw'anajja mu kooti y'abantu n'abanyonyola nga bajja kulaba ensonga ye kuba kiri subjective ku individual person wabula obuzibu tulina nti house olwokuba nti ebaddemu n'ensobi zaayo nga parliament ne bawulira nga emirimu mingi oluusi egiyimiriddwako nga si gye egy'abantu kati collectively nga buli alabiddwako wayingirayo oba wayiseewo olina okunnyonnyola awo wali omutawana wokka nti wabibadde bigenda mu maaso nga bakyogera oyinza ogamba kibaddewa kati for example kati gwe sesala kankubuulire just mu January wano parliament eno gyolaba kati nabadde mpulira awo baka parliament bibaga corruption is budget committee bakoze batya awo bakutte negaba nga lawyer nzikiriza mu presumption of innocence nti omuntu abada musango paka ngomaze musinga naye ate waliwo ekyampadde okwewuunya nati ffe twali mu kisajja kino nze omu ku opposition bwe yali esindise nga ava mu kosase opposition chief whip waffe Honorable Nambeshe the leader of opposition bali bansindise to tight mark the budget committee mu January February omwaka guno 2024 gwe bansindika nagenda natwayo meeting ndoza 2 mu meetings natula mu budget committee bali baka presentinga budget framework paper ne budget estimates nga baleta budget estimates nga balese budget nga bagamba budget ya trillion 5.2 ngendo okutema allocation n'ebyalimu within the budget committee. I was on record because Baba Namori was on camera. Ne bagamba bwano waliwo obufere batugambye 52 trillion in this budget. I'm seeing allocations are totaling to 58.
eno bagamba allocations are 54 eno batugaye budget ya 52 trillion je basoko presentinga allocations ziri mu 54 toza nga trillion billion trillion billion gaziza bikako ekyokubiri nibaga ati one the budget framework paper kutisiza ku rules eza parliament ne public finance management act etegekifunga embalirira ne sasanya egamba eino okulaga revenue sente mekaze tujja mu petrol kati nebire yizinga natekawo spirited fight mu committee na committee ne sidinga nange to the extent chairperson aliko wa budget committee yatuka nayimiriza budget committee ngaze cyali mwao na try entula bili zokka yatuka najimiriza tugoba ministry ya finance mwalimu najigoba nekola ki nayimiza meeting for 10 for dakika nga 3 naga jigoye wa istagatta now this is that matter bwe yajimiriza minister of finance nekoma negamba we are withdrawing the 2 trillion paka mubadde mubadde muzizizise I raised it nayimiza committee ne bagenda mudakika bwako mudakika 3 minister of finance nagamba withdrawing kiri ku kamera banamolye balimu kakati okuvaawo nga maze okulaizinga ekyo okutuka meeting yaddako tebangoba Yero kuno bapo committee nga bawaliye kibaluwa simaikira aka parliament kya parliament aka speaker mulagidde nze bangobe ku budget committee natulaye meeting emeka bid ne bandike kibaluwa nesigende wa chief whip wane bonambeshi ninga wanambeshi ninga nambeshi you are the chief whip or you are the opposition whip but go babati you are go designating nze mugamba nze bibamvu nana biri clear gwadewo kukusana kuganye nze my role is tight mark na ina nagamba no sikitufu resengage mpola ne batuwandikire baruwa etugoba ndageka nga bagobeddeko n'abalala ne batugoba ku budget committee era opposition ife ne batujjako I believe at the right time the leader of opposition aja kuvaayo ensonga kyazetegera kyasubira mu kamera because bamuwandikira formally nga bagobako fe bebali ba designations ogenda okutaiti marking ki that budget committee this is kwa bino bigamba sira filimu batugoba tuganirako physical batugoba muwandike tugamba nenga zesewu ya chango bya kubanga nabasuuza trillion basuuza omugati ne camera videos weziri Well, namodi parliament etura openness tedi yokweka nganga buli omwakiraba naziba meeting ya budget miza dikika 3 nibagwa minister of finance nekoma ne withdrawing nganze mutufu ebya binaide izinze nga nemeddeko bagamba you cannot process a budget framework paper ngate comprise na teka bana budget committee nabagamba nga era kati ebizibu balimu nzina bagamba nga unless you comply with the law you are proceeding illegally kali obutawuliriza olwali mateka gali clear the budget how to process and documents must be there remember how do you process a budget framework paper okutali petroleum revenue how do you process this okutali kino because those are the steps right am okola kyo processing a budget when you was following there is enough proof to following the rules nga mateka wekakola ki because providing but what are you following there is a presumption kicho okweka kicho okukusa that's the problem kati bage okuvunana nokuteka allegation which I don't which might be true or not nga osobola kwe defending bwoba wakola ekituufu and you told them what is right nga we defending with the law kuba wakola ekituufu this is gabi when abire izinga meeting nakoma ku yakubiri ne bangoba mu budget committee kiraka nawandika nti tugobeddwa era tumayina byaddako netusigalawo Mumbelero ilisigalawo nenga waikajira kule mimi njanga foreign affairs era wenjogerera standing committee bakada muno zakatotu designatinga ne batusindika ndo abansi ndisoba banziza obando za kosase tetumanyi kubanga fe committee bali batu atembo wandike olwokwata ali to insist nze because I record nalikonze bagobera ko honorable Kanyike Evans nawe ni UP bagobera ko honorable Nsamba Oshabe nawe ni UP bagobera ko batujjako neze binaiderizinze meeting ezasoka ebiri zali za muliro ne minister of finance njigobye ne chairperson of committee ngagikoze eki nga yakire bigema zima era so ngatubaga ati you must follow the law kati mu parliament awetaga spirited fight tujirwana ate on record zegabi ngawe nabidi barwanyisa ku ebyo ekiruji bili on record and on camera ngambagamba amateeka mala if you to process this you are proceeding illegally
kati bagenze basanze nga batedde wakati mu contempt. The answer inakuba baina kuba justification the day follow the law kyekibataasa General Museveni mukugera agenti kati ategedde agenda kulwana namwe abaka Mwami Museveni yennyini mubbi ate n'ababbi bakolera wansi we kati yabba akalulu ekyokubiri bino ebigambo byonna byayogera Mwami Museveni oyo gwolaba bino byokuwuddisa abantu nti abalwanyako nti alwanyisa kola yaba abalimba genda osome byaliwo mawulire TV zabira byaliko abasajja bakulayo kujasika Sengenge basibeke ewaabwe babikutayiza n'abasiba n'abaleka ku poliisi nga kosa bana DC era omutwe bakuba munene nnyo nti basi bano basibidde kubba Sengenge wa Museveni wa faamu ya Museveni olwo babyeye obuja naye gwe mbulyayo yalabye eggwanga gwakutteko ababbaye nga babira Sengenge bwe Sengenge wa mitwalo 2 yanyiga nnyo nga babe ente toroka era babe bana DC muliwa munyambe musibaabo nga babye ki Sengenge nga babye ye nga muntu tayagala kumubba nga muntu naye obino byokubba eggwanga ani yakulimba nti abali lubirirwa mu 2019 yayimirira n'agamba nti ababbi mbamanyi abalyake mbamanyi ngagamba bamanyi yali abakotteko juzi wano IGG yavaawo n'agamba tukole lifestyle audit timanyi omuntu abeera atya nebino ng'afuna emitwale afuna miliyoni 2 alina akendiza billions olaga zivuddewo wangaala otya Mwami Museveni najja ku lujjudde nga tatina kamera agamba ate mbagobaganya balizo zitwala ebweru baleke baziteeke wano kati ye ategeeza ki ndi bozisipendingira wano toli mubbi bwoba tutebwero baki oyo Mwami Museveni bweyagala okwotinga bwekituuka ku corruption bwekituuka ku buli bw'enguzi bwekituuka ku buli ake sagala okwotinga ebigambo bya Museveni wabula jasigamba bannayuganda mwebereremu lino eggwanga lyaki oyaba mu kuwuddisa kimuyisaawo omuntu eyabba akalulu asobola okusiba omuntu amubye ye kike naye tasobola kuteeka action ku muntu kuba naye akitya kuba yenyini alirigo alirigo so alumwa nga babyeyo nga muntu oba ng'onyiza ye nga muntu oyo omusajja okumanya ajoga ku bwabo buli mu Uganda yatuuka wano bannayuganda abasibidde ewaka nyakulaga abasibidde ewaka abaga temutambula temukola yajoga naave naddukira mu ruumu ye bw'atiraga abaana mukola exercise ewaka mu Uganda abantu gye bababeera ku mizigo nenga mubere fiti ne dusajusawo mu ruumu okujasi jogo yetusaza mu ruumu akoze pressure patenga ngaleka ina computer work ayika kubayo gumu ne bagusitwe melodi etano so naye kuba computer ikola kyese bagukola bwamala ekyo bwamala ekyo najja mu butaswala nja kulaga sagala mu coating mu butaswala nafunayo minzalo bajewola ku dduuka ki najja ne bamugolera akawunga kire kwota yakawunga naiseka ku siyani daga nzize ko balaga grams balina okulya gwe sesanga okuze myaka ejo mamo akawunga yakateeka mu kilo ku minzani ayo ku minzani nagamba kati wano kilo mpimako katole nti kilo mwami sagala okwotinga musajja mujozi ngoyo so bino byagamba nti agera kulasa simayigundi abalimba azagira abantu kuki kubongo bannayuganda balina okubalyalizinga nti buvunanyizibwa bwabwe okulayizinga apo tugambe tudiringe ne system eno era tugikole ki tugijjewo kale toyanziza tweyanzege wali akatalekeka olutalo nga luwedde ffenna tujja kwambala engule inshallah bwetyo tutambudde akawungeza ak'olunaku olwaleero tubadde ne Honorable Nkunyingi Muwada mubaka akiikirira abantu aba Kyaddondo East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu naye ng'ensonga zayogera ziba za ggwanga lyonna Uganda nga bw'ayogedde tumwebaza olwa services olw'ensonga nti bannaffe emitala w'amayanja bangi ababeereddewo bangi bakomyewo kuno ate era n'abakyaliyo inshallah katongere okusaba buli kimu kitambule bulungi kubanga wawo ne bana abe Canada wabuuza omusajja bw'eryale mu buloga n'abe Canada balina ebizibu obwawandika bwali wandise okubaluwa ogwo gukola simanyi bubamalisinga simanyi bagenda bagobayo nga minister nagendayo ne meeting ya government ye Canada era njogako ne director akwataganya consular mu region zonna ne babulya netwogezeganya Canada eri committed of protecting bannansi b'ensi yonna ababa basikinze protection kubanga omuntu ali persecution mu Uganda si yakwogerera bagala ekitebe kya UN office bakimanyi nabo human rights violations zimanyikiddwa so tebatya ababeere bagumu bonna abali eyo nze nga as long as nga nkyalina obulamu
lolo yango obuvunaanyizibwa bwampebwa okustandinga ne bannayuganda abali ebweru ne basomooza n'ekyo nagenda nekikola nekiyimiramu nga bwe tugenda ku nsonga endala abali Nepal bannayuganda 11 abali mu buwamba abasibiddwa e Nepal ensonga yammwe nkyagilondola ajja kuva ku ssaawa entuufu abali Myanmar bakyasigadde tukyalwana okulaba nga namwe mutaasibwa abali mu Middle East mawanga Middle East mwenna ebizibu byammwe bimanyi tukyalwana okulaba nga tufuna Middle East ne mu Africa ne North Africa ebizibu byammwe bingi naye tukyabalimu nnyo okulaba nga mufuna protection wabawo ne protective bilateral agreements n'ebyamangu ebyokubayambako frontline yonna tuziriko wano locally politically aye nenaku ezo ntula ku lukiiko olwa global forum global leaders etunira human trafficking okukusa kw'abantu ekiyalingibwa global ambassador ali mu America ambassador wa America on such affairs on global affairs eza human trafficking so tugezaako kulaba nga tulondola ensonga zino kyemanyi nti mu ango zonna tujayimyawo ne bannansi wakati bwemulaba mbuzi nange mankomyewo nga ndi mu constituency naye bimpuuba bwemulaba mbuzi mambulidde eno kubanga kubalansinga kwereza abeeri n'abeero si kyangu naye tugezaako kyekola ki kyetusobola so mubeere bagumu bannayuganda mwena abali ebweru kyabalimu nnyo values zemuyimiridde values zammwe temutya musigale ku nsonga muyimire ku nsonga kubanga eno Uganda neoba ogenze bwero osigala okyali muki okyali muna-Uganda ate neoba ofunye obutuuzi obulala Uganda ina dual nationality ekkiriza omuntu okuba n'obutuuzi obw'emirundi egisuka mugumu kati so omulamwa ogwo duty ya citizen ekusigalako wakati w'okusomoozebwa kwonna ate gwali eyo gwate ensi ezimu zinali zembolesa of democracy mwate mulina okwakitinga ennyo okuvayo n'okusitula amaloboozi gammwe President Kyagulanyi Ssentamu Robert ayolekedde South Africa olwaleero kati weekend eno agenda kubeera South Africa eriyo enkuŋŋaana ez'enkizo mubeeyo mwabali mu South Africa nkola study ku embassy nga supervising embassy yaffe South Africa ne baŋŋamba nti approximately bannayuganda basukka mu 1 million abali mu South Africa kati President nga bwazze kale million n'aba mugende waali abatasobodde mubeere online mukoleki mumuwatchinge kuba gye muli bangi mubeere identified ate mubeere counted mu struggle eya liberation kubanga mukwatibwako ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe bannamawulire proteste tuli wamu nammwe manyina mwe munyigirizibwa muli persecuted munyigirizibwa naye mu Uganda empya buli muntu agenda kukola ki agenda kweyagala temubeera diverted temutisibwatisibwa mu Uganda empya buli omu agenda kweyagala tulwanira ne freedom of expression freedom of press freedom of assembly ne NUP entambula zaayo zinatera okuddamu ezitaba zirangiriddwa ffenna tubeeyo kale bwetyo tutambudde banyama ne basebo twa extra digest mugoba nsonga twatambudde ne Dan Mugoya akuume